Botya ndistede pozini obulamu bulungi obulamu sibuli obadde tosobola butajja ku nkwakyo nkwakyo festival ate wabagiranze kati tukole tuti n'enkuuka bagiranze wayiseeyo enkuuka bagiranze naye kati emyaka gyange tekigenda mu nkuuka tekigenda mu nkuuka batugigenzeemu kubanga tuli bato katwagala ku kipya tokubye nnyo ate n'ekirala enkuuka eyo era olunaku lubadde lunaku lwa Buganda kati ate yagitegese si Muganda musinguzi tuli mu kulwanisa bagundi bajja ate kati okitegeera tubala Kabaka teyalabise nako ate yalabiseeyo Kabaka yabaddeyo sebo yabaddeyo Kalifa atabadde olina ekifaananyi nga Kabaka gyali aggulawo ekisumuluzo olwaleero obudde bukyali baganda batya abaana ba Buganda okujja mu nkuuka mu bantu be baagana mu nkuuka Kalifa erinnya lyo teryaliko lwaki olwana entale zitali zize ezaali enisikini oli mwembi munnange kakati enkuuka ya Buganda si ya Abitex ali ambuli kakati omwana wa Buganda nga lwaki omusuba omukisa ogw'okulaba Kabakawo ogw'okuyimbira Kabakawo guno gubadde mwaka gwe omuntu okubeera nga mwaka gwe olina omuleka kyobola nti nno omuntu okubeera nga tayimu ye comedy store gwe babalanga biki gwe babalanga kati guno gubadde mwaka gwe ayimbire Kabaka ng'ali waggulu anamuyimbira amaze kugwa okitegeera so kati oli abiteeka mu feeling naye nga tekyali kibi nnyo omusajja yakugaggawaza wakolamu ssente mu nnaku nnya n'okuŋŋaanya ate nayagala omuwala ekibi nnyo Abitex ogwo omutima mwana si mulungi naye agamba yamuwanika alien yali ayimbira $5,000 kakadde n'amuwanika ku $15,000 kale nti yamuwanika ku 15 naye lotoyezi yamufuna mu nnaku ebbiri okitegeera era newunya palasi okulaba omulaba wali nga agamba mboze manya Abitex muyimbi bila Abitex mulungi ne Abitex mubi nnyo kubanga alien yali talina na budde bugenda kukola kivulu ssaawa ezo yali abitadde ng'omuntu ono ye ya bypassinga nayagala akozese advantage akole ssente kati bwe yamala omwana bwamala okwebuusa nti luli mwanziba leero njagala ku ssente ate nanyiga mu buki bunyiizi kakati olabe wali ekibi aye n'ekirungi wekijja kati aliye newamuganye wali okugenda oyiyimbira naye nyini neyetemerako keke naye nategeka sheeyiye nafuna abantu obutolezi kakati wano yeyetololerako kati alina asinza ofunamu awo waayi omuntu wagamba nti alien skin ye muyimbi w'omwaka okiwakanya oba okikkiriza no doubt wamanyi waliwo ebintu ebimu ebiteetagana kwogerwako ku debatingako kati oba olaba nga si yasinze ani asinze guno omwaka so waliwo buli omu abeera ne tayimu ye eno tayimu ye kati tosobola kukigaana guno gubadde mwaka gwe naye bamuleka avimbe nabo nga bakolera emyaka emirala bagivimbe naye guno gubadde mwaka gwe kyali kibaddewo ko omuntu najja nayimba omwaka gumu nabeera artist of the year nga breakthrough of the year alina song of the year video of the year kyali kibaddewo kwani just nti nno alien ajidde mu tayimu nga n'abantu babadde balaba nnyo ensonga ezitatambula bulungi mu industry kati naddala ng'ebyo nga abapromote okulimbalimba abantu nti omuyimbi mubi kumbe just boy balemereddwa omusasula kati obuntuntu ng'obwo alien bwakazizaako nnyo okulabisa n'alabisa abantu abo badde basuula nga abayimbi kati singa alien abadde takikoze kikintu abantu badde bagenda gamba nga alien mubi Abitex batekinga advantage naye alaze ensi nti abo basajja be babi so kibaddengawo naye ekyono ekyenjawulo kibaddeko nti nno almost eringa revolution ekyusiza ebintu bingi nnyo mu industry si just kuba promoter bokka nene mu music mwalimu abantu abaali bafuusa ab'ettabu amanyi nga galina gye gatambulira kusinziira walingawo ba DJ music yali tatambula naye kati omwana akulaga nti asobola okutambulira ku TikTok n'abuildinga fan base era aba media aba mainstream mubeere mu kweraliikirira okw'amaanyi nnyo eri social media platforms zino naddala TikTok kubanga time egenda kutuuka ng'omuntu takwetaaga mainstream mulina okukwata obulungi ennyo ba content creators memuli abayimbi ba comedians kati ba TikToker kuba time egenda kutuuka nga market share yonna buli muntu kati alina essimu n'omwana omuto alina bamugulira kipad kakati kitegeeza ki buli muntu abeera ku ssimu era media houses oba mainstream erina okwegendereza ennyo otherwise bagenda batu market share egenda kendeera Kalifa nga tunatera okumaliriza so kompeya abayimbi bo 5 abakoledde guno omwaka abayimbi 5 alien akoze bulungi Fiki takoze bubi na Joe Iranda takoze bubi
vairo takoze bubi vinka naye takoze gravity yomu ku basinze okunkolera obulungi. Abayimbi abasinga bwe babala lisiti zaabwe beeteeka mu lwaki tewetaddeemu? Of course. Yes. Ate kati oba ngambe nti ffe tuli muri ebifo bye twekwata nga tebivaawo. Yes. Kati nze nze neebalira ba big three. Kati ngeri bwandi yadda mu politics awo nze naddawo awo. Yes. Ekindi byonna mbikoze just lwakuba nti mbikoze ndi muto kitegeera. Naye ngeri ogenda okubalabala nti biki oba abayimbi naffe tubakoze kuba kuyimba tu. Yes. So 2024 otandikira ku ki? 2024 just era nga bw'okimanyi ffe tuli mu music still. Yes. Kale akasembayo eri abawagizi bo n'ekikuli ku mutima? Abawagizi bange mwebale nnyo okuwagira, mwebale nnyo okulaga maanyi, mwebale nnyo okuwagira music w'Abannayuganda. So era ngenda mbategeeza temulekerawo mwongere embwongezi kubanga 2024 tugenda bakaluubiriramu. Yes. Don't